Tebomba North. Mubaka wa South bamwita Kabuye Frank. Katika netonde ngambe nti meyakurupa. Sebo. Kwanki mmanyi bulungi nnyo gye watandikira twatandika ffenna. Bulungi nnyo. Ne tutambula ffenna ekisanja ekyagwa. Olulimi lwe lubadde luwabyawo. Ne luseerera. Enjogera ennyangu Kabaka oyinza omuyita kalata. Kituufu nnyo naye neeyanza nnyo Sserugga. Neeyanzeege abali ku Bukedde TV naddala bw'oba ova Kasanda. Obakubira bannaawo ddakiika eno bagambe bakyuse bateeke ku Bukedde. Tunyumye emboozi eno ey'obululu nga tuli ffenna mbalamusiza mwenna naddala bannayuganda mwenna abalina emirimu gye mwetuusaako mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okukulisaayo ennyo nnyini ddala ababadde mu kujjukira emyoyo gy'abagenzi abaafiira mu lutabaalo lwa 18 paka nga 2020 wabaddeyo okujjukira bannayuganda abo abaakubwa amasasi poliisi era kuva olwo tebafunanga accountability. Gavumenti eno tewanga accountability yabatta yakolebwa ki byonna kitalo nnyo era abantu abaafiirwa abantu baabwe mbasaasira nnyo olw'ebintu ebyo kubanga waliwo bangi abaafiirwa obwemage ng'oba oli awo n'ebyali bigenda mu maaso tebaabiriimu n'olwokuba poliisi yali egenza on rampage to kill people n'ebitongole ebikesi bantu bangi bafiirwa obulamu bwabwe naye ku NUP wabaddeyo olwaleero okubajjukira okusinza kubadde bulungi ne ku TV kubadde bulungi. Kubanga ebintu ebyo bitujjukiza obulumi bwali bungi nnyo. Twegattiramu twatwanirize baaba waffe mukulu Yusufu Nsibambi ono mubaka wa Mawokota South. Ekyo nyendo kikatiriza ndeke kuddamu nsobi gyekoleda mubaka wa Mawokota South. Sebo nkwaniriza programu olwaleero. Mukulu Sserugga muto wange era muganda wange Honorable Shobe basebo ne banyabo bannamawokota okusingira ddala ne bannayuganda mwenna mbalamusiza nga bulijjo mu linnya lya Mukama Katonda. Nze mu ddakiika emu neeyanza puroguramu eno n'abatulaba eyo kubanga obudde bugenda ne banga bugenze nolowooza nti abantu tebajja giraba naye abantu okuba nti bawaakadde tusaba Katonda tusobozese okuteeka ettoffaali ettuufu mu puroguramu n'ekitiibwa ekigugigwanidde. Era mikwano gyaffe tusuubira nti mu ddakiika si nnyingi nnyo omukulu w'ekitiibwa Fred Mukasambidde agenda kuba atwegaseeko omumyuka wa President wa Democratic Party bangamba nyini kiwangaazi awo nga tebagiyita party bagiyita party ajja kuba atwegaseeko ate n'owekitiibwa David Kabanda omubaka w'e Kasambya kisangibwa eri Mubende naye ajja kuba nga atwegaseeko okujja puroguramu eno. Owekitiibwa Yusufu Nsibambi bino ebyokulonda bibaawo byawedde ne results twazirabye naye mmwe ng'abakulembeze baffe mubaka ekyokuyiga kitujjamu awo nekituyamba mu byokulonda ebirala bigenda okuddamu. Kiki okuyiga kyebafunye mu results ezavudde ekisolo? Kankubuuze nga ggwe wa FDC. Mu kusookera ddala mukulu Sserugga n'abatulaba eyo badde mu ddakiika nga 2 oba 1 ku budde obumpereddwa mpeddwa akafaananyi katono ekyabadde ekisolo n'okulonda mu Uganda bwe tuyimiridde kati. Ffe nga FDC gye mba nsooka okwogerako ku lukiiko oluddukanya ekibiina gye bayita working committee eri wansi w'olukiiko olukulu olwa NEC yeddukanya ebintu ebitambula ebya bulijjo twasalawo tuleme kugenda mu kalulu kano era ebiwandiiko biri clear nga tetulina omuntu gwetaddewo agenda kukwesimbawo naye obululu buno si bwangu wetwogerera mu constituency ezimu mulimu ababaka abantu abaagala okwesimba ku bubaka
abayitirivu mpa kati constituency gyempulira emu mu Lubaga gye sijja kwogera erina abantu 47 nga 30 bagira ku kaadi ya kibiina kimu nga buli muntu ataddeyo n'ekipande nti omubaka wa 226 nga tayise na mugamba nti ekibiina nkitegeezezaako njaga kuteekayo mpapula nga tiwakyalimu n'obukulembeze obutambula era bw'atamiraga nti nze mubaka oli alemeddwa bw'ayogera alemeddwa ate nga wa kibiina ki. Kaakati ebizibu ebyo byetufuna ng'ebibiina nti twafuna omuntu bambi nkera nkosa ekigambo bambi ye ku lw'ekibiina ng'awulira yeeyagaliza n'ekibiina kiyeyagaliza okwesimbawo. Kaakati n'abanga lyandibadde ajja ayitemu embeera eno naye ngeno poliisi ega nti tugenda kuteekawo buki muntu ng'ate waliwo olukiiko olulondesa lubayita electoral commission waliwo n'obukulembeze obwa Western Uganda obukulembera wekitiibwa Centenary paati eyo ne Jack Sabiti ng'aveeya naye alowooza alina okuteekawo omuntu olukiiko lw'ebyokulonda ne lumuwa ebbaluwa neyeesimba. Bw'amala okuteekayo ebbaluwa era pulezidenti waffe teyagendayo mu bantu abanoonya obululu nga boga nti abalala bagenzeeyo. Ffe twali tulowooza nti omuntu yenna opposition omulala gutwandibadde tuddeko emabega naye akaseera kali kakuzaawo tetwalowooza nti oli agenda kufa. Bw'obanga 2026 mwetegeka bakyaba nesimbawo ne muyitamu eno wansi mu district electoral bodies paka waggulu emuga nti ono gwe balonze yalina flag. Kati mu mbeera eno nga omuntu yeesooka bwesoosi n'okutegeesa ssente era busente twamuwayo obutono. Kakati awo tulina obuzibu obwetaavu bw'omuntu, tulina obuzibu ab'oku kitundu batuukiridde, tulina obuzibu ebya decision tetugenda kwesimbawo. Tetwafuna te budde ffe ng'ebibiina ebivuganya naffe okuga nti bannange ani gwe tudde emabega. Kakati akalulu ne tukagendamu tosobola kwegaana muntu naye ng'ate temumutaddeyo. Then ekirala ekirimu era nga sinabagenda dda ku mulamwa mu kalulu kano nti abantu abamu abajjayo empapula abo b'owulira abamu baagala mirimu nti bw'amala okwekyanga bw'ati era ebbanga lyonna bonna abantu beesimbyewo ku kadi oba ze FDC toddamu kubalaba ng'agenda mu gavumenti nti nze neesimba ekisolo olibaga olw'ekisolo akyuse babalanda aluwa fulufiga aluwa Hadija Namyalo ani ono omuvubuka Buchamani kusaasira nga babatwala kusaasira yaleese ono yeesimba empigi abadde yeesimba ekwefudisa empigi aleese ekyennyanja kinene nga bamu omulimu mu URA oyitoddamu omulaba kubanga bandibadde tebamumanya. Kakati ne bafunye obululu 3 ekibiina ne kiswalaswala tekimukwatako kubanga afunye platform emutwala kubatuka ku interview nze neesimba ekisolo wafuna obululu meka oba 7 oba 12 it doesn't matter. Kakati ekyo nakyo weekiri era abantu bonna basimbyeyo temuddamu kubalaba temuddamu bawuliza wabula najja wano neyekyanga nakuba ebifaananyi abalala baagala capital bajja wansi bamaga nze neesimbye ekisolo kubanga bwanajja tajje toyinza muwa mitwalo 2 omuwazaaki omuntu waffe yeesimbye kadi ekisolo nakuŋŋaanya obukadde bwa 5 n'agenda e China. Kakati there is a very big problem. So I'm not saying kyekiriwo naye kati waliwo obuzibu we buli. Kati njagala ngende kalulu k'ekisolo nze kinkoze bubi abakulu abamu tebaliwo bwe ndabye ku social media nenjogera nga nawe ate okirambise tifeta fena aba opposition twafunye obululu 15 obwo bungi nnyo bungi nnyo okulonda sikukyali kulonda eri military operation olunaku lukya badiso bagiso ba RPC baani ne batigomya abantu. Kakati muto wange owekitiibwa Bobi Wine walaba rareze yakuba nga zirimu abantu 15,000 tiwoliga nti ezo 15,000 oba kakaaga oba omutwalo buli wamu buka town abulwamu abantu 10,000 tekisoboka.
abantu babeerayo ne abantu banyiwira ddala ebintu n'omuvuyo gwa NRM. Pulezidenti bwe yagenda ekisolo yatwala emmotoka nga 200 eno mamba netunula enogu nomuzina nagu kati abantu ne bagamba kino kiki kyetulimu. Kakati abantu bonna ne bagamba nti katubalekere ebyabwe. Era gubozewa noga nti bombi bogatta aba movement nabali balina emitwalo 9 emitwalo 9 to do what? Abantu babyenyiwa tewali n'omu wadde agent fe waffe mu briefing eyasembyeyo okugamba we FDC teyabaddeyo na agent ne mu briefing final briefing electoral commission tugenda kukola kino. Kakati polling station zonna zoyita polling station kulondera abantu bigaali bya Museveni nga bola bwakola Karamoja kyebaagala kyebakola kyebaagala kyebatiikinga ne bagala bafunye obululu bumeka. Kati abantu ababulijjo bano ababulijjo bagenda bagamba kino kiki kyetulimu mu kusookerera process abakyabeesimbawo then bw'otuuka wali mu kalulu si tewali kulonda military operation byebyali etteeso ewataani. Kakati ffe ne mukulu manyi kyoyagala okubuuza ne muto wange osaba ojja kubuuza nti nga mmwe mwayitamu abali wano muli opposition muganda wange eri tanuulu twayitamu tanuulu ate ono si wa bulijjo ffe tetuli ba butungulu naye the ordinary young men and women tosobola kukola mu kavuyo koono omusajja actually kikemo kinene nnyo fe ogenda mu kiri mu kalulu naye wetufunira opportunity okusemberera abantu bali okubabuulira ki ekigenda mu maaso oba temwepimira kimunaamalawo ate hawo n'ogamba nti nze emokota nsobola okwesimbawo naye eno sisobola eno nga bwewagambye eno oba opposition tusobola okugendayo eno tetusobola kugenda twaliyo owa nuupu oba wa FDC omu yekka tumuwagire ffenna ne bwemukola omu kyenzikiziganya naawe waliwo ebifo ebimu byetubalekera ne bakola effujjo lyabwe maybe ne tuteeka mu bifo ebimu nga Kampala Wakiso tusobola abantu okwerwanako naye kati nze nkubuulire Karamoja tewali kulonda ekiruhura tewali kulonda parties ezimu ezakyolika kakati waliwo omukulu yataddeyo kumpi base era tewajja kubayo okulonda. Kakati bino bibagamba tuyinza gamba nti kati ekibiina kake saagala kugenda yafuba tetwali mobilize naye nuupu kyewalaba ekisoro n'obululu bwe yafunye olwenda gwe noga nti nuupu terina bawagizi bali abantu bajja omuntu ayinza kutambula kilomita 5 ng'ayimba akutte emiti yetisse sina miti yetisse etabi erizitowa ng'olaba ddala yagire ne butuuka enkya n'ogamba ti abantu ate baze ku NRM tekisoboka. Era ffe tetulina kye tuyiga kyoga nti mwayizeeyo ki gamba buga nti kino kinaakyuka ddi akakiiko k'ebyokulonda si kakiiko oba desike y'NRM nayo terina kyeyinza kukola. Kati abantu ababulijjo abategeera n'abalina amaanyi abantu sobola okulwana nga boshabe bansi bange ate abamu baggwamu amaanyi ateekemu sente n'amaanyi ge bamukube bamutigomye ono ava kuwulira nti tuva kusabira bafu. Can you imagine nga gavumenti ate yetta abantu baayo. Kakati olumu ogenda oga nti abantu tubaleke tubasevinge so kino tikyeraliikiriza kyongera kulabisa gavumenti eno obuyaaye bwayo. Kakati gwoyinza oga nti wasanyuse wawangudde nedda nkyabuuza gwe w'ekibiina kyo toyina byolabamu yadde akamu byolina kukola kutereeza ekina okutereezebwa kwegamba abantu baffe bagende mu maaso baleme kugwa mu butego buno. Era n'ekisolo kyavuddeyo NRM yali etandise ebintu by'eddiini naye ono yawangudde ate yawangudde mwegita stronghold y'abakatuliki ekitegeeza ekiyinza obutajja. Abantu ababulijjo mumanye nti ekizibu kyammwe si ddiini si mawanga tyano munyarwanda ono muganda ekizibu kyammwe ye gavumenti embi ebanyunyunta netabawa service delivery gye tulina okwekwata gwe muti omunene ffenna tugugyewo. Ekyo kyo tujja kugenda maaso okukibuulira abantu kyoyinza okugamba naye kino baga nti FDC kabula ne FDC ne byandifunyeyo mbaka omu twali ne mukulu ono osaba ekiro kyonna tusoma ku bino ebyemwanyi ekyali mu wali ne bajjako amataala ogazza ng'abantu bakanudde mu bataala bwe bali
naye nga kyebayogera n'okukola si kyebalina mutima kubanga bwe batakikole babaga nti bagenda bafulumya kaadi so kakati nibutwandifunyeyo omu talina kyeyagenda kukyusa kinene ku mbeerayo gwe ng'omuntu ekirina okuba bwe kirina kuba global eggwanga lyonna ligambe nti enough is enough awo tutowooza okukolera naye otherwise bwoga nti mwayizeeyo ki oba mwafunyeeyo ki tetulina kyetwadde tusuubira kuyigayo oba okufuna ekisolo mikwalo gyaffe tuli kumukere TV1 tuli wano mukulusi bambi muwulidde nze byemubuuziza byonna bigambye sitalina byasobola nakuyigayo tewali ebyavuddeyo byavuddeyo aizulu bakita aizulu mu nnaku zino mu lulimi lw'abavubuka kigendera awo simanyi gwe kyolowooza ku byewakawulira osobola okumpeereza message enkadde eri enkola enkadde gyosinga okuweereza giweereze ku simu zange 0772 15 75 ne 0702 15 55 njagala kusowa genda kuwummulamu naye agenda okuwummulamu ekigambo kyogeddeko bwekitibwa nsibambi ekyaba mundabiranga ddala abajja ne ba MP2B omulundi guno nze kyendaba kigenda okuyigibwamu bamundabiranga ddala ne ba MP2B beeyongedde emirundi egiweranga ebiri constituency entono ennyo ezirimu abantu abataano abesimbyewo oba abalaze tebajja kwesimbawo nga gyetunatukira okulonda bajja kuba batuuse ne mu 10 ate abava mu saidi ya Nsamba Oshabe bo bayitiridde obungi osanga ab'NRM 2-3 naye ab'NUP mu Buganda bwenjogerera nga buli omu chairman w'ekibiina mu kitundu omukulembeze waakyo yali chairman w'oli yawangula buli omu agenda kwesimbawo ebyo tulina kye tuyigamu tunakiraba tunatuukira mu kulonda kyekinaabaawo omwami Museveni ebyobufuzi ennaku zino bidobonkanye ne demokrasiya siya mu Uganda olw'obutawa bantu mukisa kwekyo beesaliddewo ne baba yesula asinzidde mu kasero okay message ziyitidde obungi kanzire kamala okwaniriza bakaba bantu abakulu bali batuuse nabasuubiza batuuliriza nti Kabanda ajja ava eri Kasambya ate ku mande gyabeera ddala ewala eyo yati okujjawoati weekend bwebeggwako nga irinda okujja mu palamenti ku Lwokubiri amaliriza ali mu constituency njagala okukwaniza mu program nange nsanyusa nnyo okubeerako ku kabinkana akawungezi k'olwaleero nkuguddemu wano ng'osoma message egambye nti abakulu ba electoral commission bambalire ddala mujoozi gwe NRM nedda twasambanga emipiira gy'ebyalo nga refali oyinza n'omuwaayo 2 akuba oba oliawo penalty kati bwe guggwa ne mutandika okuyomba n'akugamba naye mmwe temutuuseeko wadde wali mu bokisi mubane mwagala penalty ddala njigabire mu senta kuga naawe n'owulira ensonyi noga naye ddala refaliyo n'ebiri gye twagala kulya za bwereere temutuuseeko wadde ddala wali kunukkirizaako ne kipa waabali takutteyo wadde gumu kati gwe teebereza omuntu eyabadde mu 6,000 ng'ono ali mu 9 ddala ne bwe bunaaba mujoozi tola nti oba message oyo yeetaaga ku sokondeke omukulu Simambi yagambye dda nga tunakutuuka wano in fact abadde anenyeza nze n'agamba kiki mbadde mbasuubira okuyiga mu byokulonda ebyabadde ekisulu nga talina kyalabamu ogera kiddamu ekyo atumaze okudda nsakwaniza nnyo owekitiibwa Fred Mukasa Mbidde amyuka Ssenkaggale wa Democratic Party nkwaniza program naye aziza nnyo muganda wange semateeka agamba bwaba taliiwo nze mbeerawo kati saawa eno nze pulezidenti ow'ekibiina kankiyige nakyo
omukulu president general wa Democratic Party bangamba nyino kiwangaza kubanga ndi muto kitange byakingamba party mukulu mawo ali mu gavumenti ya wakati gyakolera ye minister bwe yasituka n'agenda mu minisita n'aleka nga mbidde yakulembera okugenda tebabusulamu ewabeera emirimu gy'ekibiina nga taliiwo nze mbeera mu pulezidenti anti gwe vice president naye kakati si vice president naye deputy omanyi vice baba balala ne vice banjawulo obuyinza oli asigala nabwo naye deputy wootali nga ye yaliwaawo abeera ye abeera president era akalulu fenna batukubako kekamu kati nga bwolaba deputy president ow'e Kenya ayawukako kuwawano kubanza owawano siyinza musanga negamba oyo ye era waliwo ne lwampitako emisinde mingi ng'ate minisita yamutumye so n'olwekyo ye taba ng'oli deputy president atuyitako oluusi batugamba tudde ebbali naye nga minisita ate yamutumye bwe nyongedde okitegeera nebaza ne mukulu Kabanda kuba naye akimanyi akimanyi n'okusinga ku nze ow'amawulire anti lino teeka si kakimanyi Kenya mu kalulu akawedde lulinga Ruto ye deputy president yagandanga eyo n'akomissioninga ebidaamu ne batandika okuyomba naga nti oli waatali yenze era kyova olaba Kenya kyateeka nti president wabeera ne deputy abaawo so that oli asigaza obuyinza bwe nga president. Sambo Shabe nakubuuziza ekibuuzo kyo nga tukitalikedde ku batubi abangi kakati saagala kutandikira eyo adde njagala onzikirize kosayo eddakiika 2 miyandalingekokko piriyodi eno akalulu k'ekisolo kabeereddewo waliwo obululu obubadde bugenda mu maaso mu Africa continent nga mbugoberera nnyo. Akasooka ke nagoberera ennyo ke Botswana wabadde ekibiina nga kimaze mu buyinza emyaka 49 kye bayita Botswana Democratic Party okuva independent wabaddewo opposition leader Boko ng'akeesimbayo emirundi esatu naye mu kalulu kano akawedde yavaayo ne issues bw'oba otunuulidde Botswana erina abantu batono naye yamatiza abantu be Botswana nti tusobola okuliyetinga emirimu era abantu bangi ekibiina kiri ekibadde mu buyinza ebbanga ddene ne bakiwa ababaka 2 bokka newankubadde kimaze mu bbanga mu gundi ebbanga ddene nga ensonga enkulu ku bo abantu be Botswana kubanga Botswana teringa Uganda nti omuntu akeera enkya ne yeeyiya kyakola abantu bonna baliraayinga ku ki kubeera ng'afunye omulimu so akalulu ako okuba nti katambulidde ku issues ezo ensi nekayitamu ng'omuntu abadde president tebamuwadde kalulu n'abadde president n'avaayo n'acongratulatinga eyawangudde era n'agamba nti mumativu nnyo n'ekyo abantu be Botswana kye bakoze kye basazeewo era n'agamba ndi ready okutambula n'okukola transition eyeetaagisa gwe Boko president omujja okufuuka president era president Masisi yakikoze paka ku inauguration n'atambula byonna ng'ensi yaabwe amateeka gaabwe bagakola ki bagagamba so proudly ndowooza abantu be Botswana bali so happy okubeera nti bayisemu ekyo naye mu kalulu ako kye mbadde nsinga okunoonya nga nnoonya nnyo roolo y'amagye eriki mu nsi eyo roolo ya poliisi eriki era
rolo ya state agencies ziri ki? Wazirabye zonna zonna nga buli emu ekolerera protectinga nsi yaabwe. Era bw'oba ogenze n'ogenda n'otunuulira, kubanze mbadde mbigoberera kubanga na interest mu continental issues. Bwe twade twakamala akalulu ne wabeerawo akalala e Mauritius, era Mauritius ewabaddeyo ekibiina nakyo nga kimaze ebbanga ddene mu buyinza. Actually ekya Botswana kye 558, kino kimaze ebbanga ddene nnyo mu buyinza, naye era nabo bayise mu mbeera y'emu. Gavumenti yafunye ababaka 2 bokka, ekibiina ekibadde mu buyinza kyafunye ababaka 2 bokka mu Botswana, era opposition nekola ki? Newangula. Naye nge Mauritius ate bo issue yabaddewo gye babadde basinze okwesibako nga banoonya freedom, nti state yateekawo obukesi bungi nnyo ku bantu nti bannansi tosobola kuwugirira wano byabufuzi nga waliwo munnansi omulala. So ono n'avaayo opposition najja n'abagamba no, tulina okubeera free ng'abantu b'ensi eno, tubeere nga buli omu yenyigira mu byobufuzi freely. Fortunately politics yakoze eki? Yagenze. Kati akalulu akalala k'enninda keke Namibia wabaddeyo ekyewuunyo nti president yafa, vice president n'atekinga on leadership role. Under all normal circumstances ekyali badde kisuubira mu bakulembeze ba Africa yonna aliko kugamba nti kakati nze kaneenywereze wano. Naye something amazing kyabaddewo, bagenda mu kulonda naye kyabaddewo incumbent n'agamba bannange nedda, sigenda kwesimbawo, abantu b'e Namibia mufune bakandidate abaki abalala, nze kanteeketeeke ensi ndabe nga tuyita mu kalulu bulungi, nja kubeera happy nnyo okwenojulatinga omukulembeze omulala. Biki ebikweseza ebyafirika ebyo nabyo tulina okulonda kw'ekisolo kwokka? N'ekisolo nzija lwaki biri mbireese? Kuba bonna buki? Bonna bululu. Era ekikuleeseza kisolo oli mu kumiralinga, oli mu kuba toki mu 2026 mu 6. Kati nange ekindeetesa bino ebigenda mu maaso mu Africa nkuba toki mu 2026 mu 6. Kati era n'ekisolo teweeralikirira, ngenda kujja kola discussion yaayo. E Mozambique wiiki ewedde, weeks 2 emabega baakuba akalulu. Waliyo ekibiina kimaze mu buyinza emyaka nagyo gijjo giringa 5 ekya Frelimo, kimaze mu buyinza ebbanga ddene, naye kyo kibehavingira ddala ng'ekibiina kya wano. Amagye ku street bwe bagenda mu kalulu, tiyagasi wuuyo, ab'opposition tebabakkiriza kubaako we bakola, be basalawo ki ekigenda okugenda mu maaso. Yes, akalulu kagenza okuggwa nga bali mu flames, ekibuga ne kigenda mu kyankalano, kubanga abakulembeze bo abategeka akalulu ako interest yaabwe yakawangula, oba batya. Kakati nga tujja wano ewaffe e Uganda, simanyi lwaki topiki eno gireese ng'ogamba ekisolo ab'opposition mwayizeeyo ki? Nga bw'oba otunuulidde by-election zonna ze tubaddemu emabega, waliwo ebintu ebiri constant. General Museveni bye yapracticinga ne bibeera part and parcel of elections, newankubadde nga mu mateeka tebikola ki? Tebiriimu mu mateeka agafuga ebyokulonda. Ekisooka ng'otunuulira kisolo, tunuulira role y'aba RDCs yabadde ki? Mu bululu General Museveni yateekamu abo ba RDC be balina okujja, bwe baba bano bali mu bululu obwo beekolerako ddala n'effujjo ery'amaanyi, bwe baba nga balina candidate gwe baagala akole ki? Awangule. Bakolera ddala kuba babeera ne instructions
nali ekisolo saabaddeyo naye nina by election gye twali naye nga ba agenti baffe betuleseewo bajja ne babayoola ne babatikka ku mmotoka ne babatwala. Ekyo kizi kibaawo kati bwe bamala okubajjawo ne bakola bye bakola ki bye baagala. Ndowooza wabaddeko walabye emmotoka z'amagye eziyingira mu kisolo empitirivu nga zitambula ne President Museveni. Zabadde zitambula ne President Museveni ezo wezewalabye zibwenzijukira. Bw'oba ojjukira bulungi amagye ate amagye gatambula ne President gatambula naye lwaki? So bagayingidde. So General Museveni ya practicing anti akalulu kayina akadiployingamu amagye ne gakola effujjo lyonna. Baze babikola e Hoima, babikola wano e Kayunga, ne bakola effujjo lyonna lye bakola ki lye baagala. So bino bitulowoozesa bannayuganda nti that's how elections are supposed to be. So nga ate elections zirina okuba nga tezirinaamu kutiisibwatiisibwa abantu okugenda kati nga tonnaba kunenya bano bafunye bululu lwenda nga tonnaba kunenya ani yafunye bumeka. Sooka weebuuze level z'akalulu entambula gye katambulamu yeeyo. Ekindeesezza obululu buli bonna mbuleetedde ku issues ki ezibadde zitambulirwako okunoonya akalulu. Guli munnamawulire, can you identify an issue nti eno ye yatambuliddwako akalulu kano era kayimiridde ku issues bwe ziti? In fact ne Uganda yonna n'okusimbawo kwewuwo n'awalala n'ensi yonna Uganda tulonda gundi omuntu waffe. Exactly. Tetulonda gundi y'anaakola ki? Tetuli ku issues. Naye lwaki tetuli ku issues? Foundation kwe tuyimiridde mu byokulonda byaffe tuzimbiddwa. Mwami Museveni okuva lwe yajja wano azimbye foundation y'ebyobufuzi eby'ekiyaaye. We kasita osobola okuba munno emiggo n'omusinga nga gwakalulu kakola ki? Kukatwala. We kasita osobola okugula sukaali n'osinga bali abalala ng'akalulu kakola ki? Kukatwala. We kasita olaga nti gw'oyina amaanyi wano mu ngeri emu oba endala n'osinga munno ebiddako tebaagala kukola ki? Kumanya. So ensi, and that is the fact, ensi ezimbiddwa mu byobufuzi eby'ekiyaaye, mu bululu obw'ekiyaaye. Kakati wano namwe abawangula muli bayaaye wetuli. Kakati oyinza okwesanga ng'omuntu okuwangula akalulu takola ezo issues ezaalibadde foundation z'ensi nga Uganda kwe twalibadde. Era olwaliro bw'obuuza munnayuganda n'obuuza abavubuka abato abapya n'obabuuza abavubuka mmwe, General Museveni tumuyigiddeko ki mu kuteekateeka ensi eno? Bayinza okuba nga tasobola kuvaayo na clear issue nti omukulu bino byatuyigiriza ng'eggwanga era foundation gyatuwadde singa abataliiwo esobola okututwala bweti neki. There is no clear plan. So nganze sinagenda mu ebyo nakwewaana kati nga bwe mpulidde bano ab'NRM nga beewaana. Bameka ali omu. Mpulidde muganda wange wano ng'agamba nti ng'oyogedde ku Kabareefu gambye ab'opposition baali badde bakola ki? Baali badde saagala ngende nawe akabanga statement gy'osomye gw'osomye statement ng'egamba mbw ab'NRM babadde emitwalo 9. Gw'osomye statement yo bw'egambye nti eyawangudde akalulu kano yabadde independent yafunye emitwalo 5 n'obugwamu. Gwe bawangudde yabadde ow'NRM yafunye emitwalo 4 n'obugwamu. Aba opposition mwenna ebiina ebyabaddeyo mwafunye obululu 10. Lwaki omulugatta?
bugatika okubutegeera kakati muli mu kusiiga ekifaananyi nti akalulu akabadde ekisolo kabadde ka political parties. So that's why gundi ye perception ye mwagala okukola ki okuzimba, and that is not true. Ekyo si kituufu. Wano politics aliwo owaffe, era neewuunya nnyo abantu abagamba nti NRM y'amaanyi oba NUP y'amaanyi. Ebibiina enzimba foundation kwe tuli tukyali ku individual muntu. Bwe babanga NRM y'amaanyi mu area eyo nga bwe tugimanyi, kubanga previously tumanyi nti NRM yaki y'amaanyi, tusobola okugamba nti NRM ye yawangudde nga candidate waayo abantu tebamuwadde kalulu. ajja tuddamu. Okimanyi nti oyo candidate aba opposition. Kati aba opposition okay ne bafuna. Okimanyi nti aba opposition ya opposinze ruling party. Yes. Ya opposinze party eri mu area eyo dominant party. Yes. N'avaayo n'agikuba akalulu. Webale mukama. Ontegedde. Yes. Kakati naye tulina ebintu byetu perceptions zetugenda tucreatinga ne tuzizimba abantu ne bazikkiririzaamu ne tugamba nti wano NRM yaki yama. Njagala kutegeeza Abannayuganda bonna, it is not true nti abawadde independent akalulu babadde ba NRM bokka abanyiize. Abantu bwe baba balonda banoonya abakandidate babiri ab'amaanyi. N'agamba nze ndi wa NUP kituufu, naye we NUP ne bwe naamuwa akalulu tajja kuwangula, kankawona agenda okuwangula. Ate era bulijjo mu bululu bw'ebityo bye bikola ki bwe bibeera. Kyembaddeko kyokubako ekyokuyiga bagala kingobya mukulu Nsima byadagala kingobya. Nolwekyo gwe toyina kyojjamu mu byabaddewo kyoyize gwe nga omu candidate wa NUP ava ekasanda. Inze I am so happy newankubadde kyetwalikoze kisi kyetwasobola okukola okubeera ne candidate ekisolo era nsibambi nsaba ekyo mukifune mukitwale nga blessing okubeera nti bukyenkya ng'ekisolo inayo candidate ng'ayambadde enkofiira ya NUP. Mu communities waliwo communities ezimu zetumanyi mu Uganda yaffe nga communities ezo terina ssuubi. Kati olowooza ki? Bwe tuba tumiraringa ekigenda okgenda mu maaso mu 2026 tubeere sure nti amagye gajja kubeera deployed nga bwe gabadde deployed ekisolo. Era bwe tuba tupulaninga betupulaninga byonna awo tupulaningirewo nnyo. Ekyokubiri, role ya government agencies kubeera wazirabi zabaddeyo nga zikola bwe zizingirire okulaba nga candidate waazo akola ki awangula. Ekisuubi ekisinga obunene kyetusobola okupiikinga ffenna kwe kumanya nti omuntu bw'aba yeesetinze bulungi ne bwe baba baleese state apparatuses era osobola okuyita mu ttanuulu eyo n'owangula ki n'owangula akalulu. Kwebaziza mukulu Nsamba Oshabe. Owekitiibwa Mukasambidde oli ku level ya president birabira waggulu awa president ono mukulu abirabanga member wa parliament ate naye wa parliament ya Africa. Mukulu Nsamba si oliko? Yes sir. Pan-African Parliament. Parliament. Era olabidde ne elections badde zigenda awalala. Mukulumbidde gwe nakyolabamu nga political analyst saagala kugamba nga ategeera ebyobufuzi abigoberera. Neyanziza njagala kusooka era nange kutunulira byatunuulidde byasookeddeko muganda wange ono asoose n'atunulira okulonda okwe Botswana. Nga opposition yakoze ki? Yawangudde.
n'atunulira okulonda Mauritius. kakati waliwo ebyokulabirako byolina okutunulira naye gwe lesoni zoyigamu toyiga ku byavudde mu kulonda oyigiranga ku nteekateeka ya kulonda okwo okwavuddemu ebyo. E Botswana akakiiko ka electoral commission kaliko bakomishona 7 akakulembera alina okubeera omulamuzi. Pulezidenti si yalonda akakiiko. Otunula eggwanga nga Mozambique akakiiko kaabwe kabeerako bakomishona 11 bo palamenti yebalonda. Fe electoral commission yaffe wano erina bakomishonazi oba 7 ani abalonda. Era bwokebera bakandidate abeesimbyewo ku bwa pulezidenti n'ogamba nti kumwe mwenna eyalonze agenda okulangirira asinza awanika omukono mwabo muvaamu awanika omukono. Kati kitegeeza bw'oba ogenda kwegatta mu kalulu ak'okuvuganya nga waliwo ttiimu egenda okulangirira asinze, ttiimu eyo ng'omu ku beesimbyewo ye yagironze naye n'osuubira nti bagenda kukulangirira nti gw'osinze, wenkanankanira ddala n'omuntu akugamba nti nindaako wano nkuleetera amazzi mu kisero era n'otuula n'ogalinda. So fenga deputy twabaddeyo na candidate, muganda wange agambye nti ekisolo wabaddeyo candidate. Nkulaza enteekateeka y'ebyokulonda ebiriwo. Kati eyo osinga kutendereza ani eyatutteyo candidate oba ataatutteyo? Kubanga bwe bakusanga ng'okubira omulalu engoma nga bwazina, kakati enjawulo evaawa. Njagala obategeeza bwe tuba nga tuli serious. Akalulu ke Botswana opposition ye eze yegatta ng'esinga incumbent 53% naye ng'asigaza obwa president nga parliament egimutwalako nafuna 47 nafuna ki Labour movement sine zegatta na biki sibe bibadde sebo wane Uganda Labour movement okusigala ku bwa ssentebe obwa Labour movement olina okuba ng'oyambadde t-shirt eriko omutwe gwo president akulembera wano. So ebintu ebiri wano birala ffe tulina kuddayo to rethink, tulina kuddayo. Obululu bwonna gy'osanga opposition yewangula twakalaba wano waliwo Senegal electoral commission yakola etya oyo omuvubuka okuwangula yefaayi opposition leader w'amaanyi ennyo Sonko bamudeclaring electoral commission disqualifying former president yenyini Wade oba Wade mutabani we yali azze nga w'amaanyi nnyo electoral commission negamba nti gwe bakuzalira Bufalansa toli wawana kati yasigala waawe yali independent bwe bamwegattako n'akuba akalulu. So bwe muba nga muyina independent electoral process kisoboka okuwangula okulonda. Kati saawa eno okulonda okugenda maaso kubanga toyinza kugamba nti gavumenti yo nsanyufu nti yeri safe nti yawangudde. Olale mu nsamba kyayogedde kituufu kubanga Political Parties and Organizations Act eyogera bulungi nti successful candidate oba successful party yekola gavumenti meaning gwe atabadde successful eyo obeera ku ludda luvuganya. So owa independent yabadde ku ludda lukola ki era naye bw'otunulira process kyoyinza okuyigira mu kisolo awo. Era nja kukaanya n'omusomesa wange Honorable Nsibambi awo kyoyinza okuyigirawo mu kalulu akabadde ekisolo nti tewali kyakuyiga. oyigirawo kimu nti awo wo tewaliwo kyakola ki kyakuyiga kubanga kakati sooka otunulire chairperson w'ekibiina
ekiri mu buyinza tusuubira nti yaba yategeka okulonda ate n'agamba bakubbye kati bwe bakubba eyagudde ate yegwe yawagidde kakati yawangudde mu mpangula yonna gye yawanguddemu ate n'agwa kakati oludda oluvuganya lwabadde ndoza lukiikiriddwa NUP ne UPC omanyi bwogenda kati ne NUP candidate gwe yaleese era naye yajja agwa mu bululu bw'okusunsulamu mu NRM kuba bwe yabeerako leader ndoza mu UCU mu university n'ayingira natandika kompitinga mu primaries era primaries ezaalimu omugenzi mwe yawangulira omuwala oyo teyayitamu akati omanyi ne mu kalulu ka 2021 yayesimbawo ekisolo municipality n'afuna obulu 116 kati olaba omanyi kakati nze ebiseera ebimu nze njogera nga looya tetutera nnyo okusunsula bigambo manyi abavubuka ennaku zino olw'embeera y'ebyenfuna tebakyabeera na muganzi we nti wuuyo kubanga kitegeeza bw'oba n'omuganzi oyina omulabirira oyina omukozi kati kye bakola waliwo abawala ababeera mu bibuga muno nga bo baba bakkiriza we bamuleetera bamuyita nashuwa ndi bamuleeterayo kashuwa kokajja kakkiriza dda njogera kalooya nnyonnyola waawo nkansonsi bambi tawamanyi nnyawo kakati ekizibu kyogenda okufuna shuwa ko bakaleeta tekagenda nakubuuza n'amanya kayinza obutagogera katandikirawo okukumalira kizibu kyo kakati abantu kakati bano bafunye shuwa w'ebyobufuzi by'ekisolo nabo gwe basimbyewo toyinza kugamba nti kandidati waabwe bamutendeka kuva dda naye basanzeeyo shuwa waayo w'ebyobufuzi agudde mu kino n'agwa ne mu kino nabo ne bamugamba nti yambala yanyumye mu nkofiira yanyumye mu kiteeteeyi naye obuzibu bwa shuwa gwe kasita omukwata ate n'omutwala mu kidigida musanyukemu ogenda kuswala banno b'osangaawo nga ayina be yakubidde amasimu nga munana nga tebagakwata gwate oyingidde naye mbw'ojooze kakati bano bajooze ne shuwa naye nga abantu balina amasimu ge babadde tebagakwata bo bamudojinze yo namuleese nga mukyala we waddala mu ndongo kakati obululu bwe yafunye bwebwe bwa shuwa eri ebyabaddeyo tebyabaddeko kulonda bibiina kwabaddeko okusosola mu ddiini ne mawanga nti mu ggwanga eryawomu eribeera mu kitundu ate mulimu okusosola okw'enjawulo byesaagala kuteeka wano ku mutendera gwa TV wano ekivudde mu ekyo nti eggwanga lya Uganda terifunye mukisa kuyiga na kuteekateeka byabufuzi byaffe nti mu 86 gavumenti eno bwe yawamba ebibiina by'obufuzi yabigaana okukola n'ebigaanira ddala nejjanga egugulana abasajja ba New Economic Partnership for African Development ne bajja ne kyebayita Africa Action Plan nga program nti fe abajja 8 okubawa esente mu abafirika mwenna kati mulina okuta ebibiina olwo ne batandika obita naye nga tebabita bikole babita nti tubejjeko era n'ekigambo mwakiwulira kyogera kakati tubejjeko era sitiiru baata ekibiina ne bakigaana okukola so netumala emyaka 19 kuba babita 25 nga tewali amanyi kibiina bwe kirina kukola n'ababirimu era onale bwobadde mutuufu ogambye nti abalonzi tebalonda muntu lwa puroguramu si lwa kibiina balonda lwa ye kuno kulonda okwaggwa gwo gwali muyaga nga bolaba akazimu ne kajja katikkula buli kimu byekatwala mu bbanga si ebimu bibeera na bisaaniiko so n'olwekyo njagala okutegeeza eggwanga lya Uganda terinafuna terinaba kufuna mukisa kufuna bumanyi bumala kutereeza byabufuzi byaffe tubeereko nga Botswana tubeereko nga Senegal weebuuza tukadde twogere ku nsonga kuba by-election zonna ezibadde mu Uganda nga ndi mu programu eno wano bino mbivunaana pulezidenti w'eggwanga pulezidenti w'eggwanga ye kennyini tayagalira ddala competition ne bweba evudde wakaawe wazaalira abaana
ne bwagiraba ku dining table agizikiza mangu nevaawo kubanga tayagala competition. Ayagala nnyo genda mu kulonda nga yayogedde dda n'agenda okulangirira ogenda bisoma otya yagenda kufuna atya oba kitegeera olaba gwe ne bwe weewandiisa ng'erinnya lyo litandika ne S kiba kitegeeza ku ballot paper ogenda mulemesa okusembayo asobola n'okukuwa $1 million 10 goveemu ffe twabirabako wano. So tewabeerawo issues kifutinga zitandika kati ali ku bazzukulu abavubuka jona badde n'abavubuka aba university nga mbabulira ne bagamba babagamba nti future yammwe yagisobola naffe era yatusanga tuli bavubuka n'atugamba yagisobola naye kati yabitegedde ffe it is a gone case teyagisobodde kati ali kummwe era ye yali president era nga naffe tuli bavubuka so olwekyo eyo template tekyuka banamateeka babeera ne template nomanya nti endagaano oyinza obuteetawanya nnyo okunoonyereza amateeka gano agikuba kuba ozirina kawandiika endagaano nga 10 okyusa mannya kati ne president w'eggwanga akyusa bukyusa naga katika kajewo munnakyalo kuba kati avudde mu giro lw'abavubuka takyali muvubuka kati ayingizeewo abadde naye naye waliwo ng'oyokya naye era yatusangawo kati ne tuwola so n'olwekyo eggwanga lya Uganda okusobola okutereera obulungi amawanga agasinga gateredde nga abakulembeze abaluddeko olw'okuba bo bennyini bafuuse ba institution nga bamaze kuvaako ate kiba kirungi era n'okunyuma kinyuma nga tebavuddeeko nga babagjeeko bujja naye nga batereddere titufuddeeyo ne bwe bavaako ne basonga mu gwe baagaladdeko abantu basobola okumukkiriza ekisanja bwe bimulema ne batamuddiza kubanga eggwanga liteekeddwa okulekebwa litandika okukulaakulanya ebitone byakyo omuli ebitone by'okkulembera ne bonaagamba nti twagala makolero ng'abagenda okugasoloozaako emisolo bagenda kujja nga babbi era toyinza kukulaakulanya eggwanga. nkweyanziza nnyo mukulu Kasambidde oyogedde nga pulezidenti yennyini genero wa Democratic Party deputy president mukulu Kabanda nsanyusa okukulaba nange sebo okuwedde ekigambo ekinayogedde wano researcher wange kyakozesezza ekigambo kinfukidde ekigambo bwe ŋŋambye nti independent yafunye obululu 5,000 ebigwamu neŋŋamba n'ONRM nafuna obululu 4,000 n'ebigwamu bwe mmaze nembagatta bonna neŋŋamba olwo NRM nebiba n'obululu 9,000 mu 1,540 mukama wange bankutteko bagambye olimba ONRM bamuwangudde naye alina okutegeera wayina okujja nammwe muyina okutegeera kati kanzire ku ggwe babadde babigamba gwadde bigambye nze muyina okuyiga we muyina okugwa temwafunye 9,000 mwafunye 5,000 n'ekitundu ena ekyabawanguza bawangudde 5 abenarem abenarem bafunye 4 komu abadde babawangudde bali era bagambye n'okugamba babawangudde babadde opposition abatuwangudde babadde ba opposition bwebagatta na opposition abala bwagattawo NDP ne FDC n'omulala bebabawangudde nze negamba nja bikwasa gwe ngoze wendiize tofaayo ate bakutawanyizaaki bwe tutawaana nabo nze wendi mwina kyemwayizeemu mmwe okusookera ddala njala kusooka wabaddewo ebyogeddwako wano mukulu abadde asoose kwetoloola n'agenda e Botswana n'agenda Luddaba n'abalala aleeyo naye yeerabidde nti onalewo Mukasambidde byayogeddeko e Botswana leader opposition yawangudde nga bamaze kwegatta ng'aba opposition tuli mu kukyakuyiga basaagala kulandaganya ogende ekyo si kituufu era si gwe gusoose nga beegatta nga bawangula obufuufufu obwa wansi wa memba wa paalamenti ne ku luno beegasse omulundi gumu nebaga nti baagala kuleeta
ye Boka. Wano e Uganda bano okulira nga buli omu ayagala kunyweza Kabboke. Bano ne beekutulako ne bagenda e Katonga, bali ne beekutulako ne bagamba nti ffe tuli mu kiwayi kya Mathias Mpuuga, bali ne bagamba nti oba agenda agende, ne wabaawo UPC eyakena, ne wabaawo UPC olala Otuno. Abo no be bavuganya okuggyako ono aliko. Kakati omwo bwebaba tebalina kye bayinza kufunamu kyakuyiga, then eyo saagala tugende. Then ekirala kyenyagala okugyawo obulimba obwa Honorable Mukasambidde bwe buga nti President Museveni yalonda ab'akakiiko k'ebyokulonda, n'olwekyo takkiriza muntu yenna kuwangula ku bwa pulezidenti. Ate Honorable Nsamba Oshabe n'agamba badiployinga amagye ne batakkiriza muntu yenna, naye neyeerabira nti naye mubaka wa paalamenti eyayita mu kalulu ate nga abamulangirira si ye yabalonda. Ate nga newuwe akalu kaali free and fair, ye yawangula. Kamala okubula kyebayogedde awo wali tunaba kutuuka kubanga nti omuntu awangula awo n'ayitamu n'afuuka memba paalamenti aba ayise mu ttanuulu ne mukulu Nsimbi bwe yagambye n'oli bwe yagambye. Nze siganye gwe lwaki ewe oyita mu ttanuulu awala ne batagiyitamu. Era n'oyo omuwala eyawangudde ekisolo yayise mu ttanuulu kubanga bagenze kumubba. Obusobozi bwa njawulo Akiwulidde kati kagende mu maaso. Ordinary voter ne candidate tasobola kuyitamu wano. Okay. Ate betwogerako Kabanda abiwulidde kayongerezeeko. Kati bye bya Honorable Mukasambidde byabadde agamba nti gwe lwaki olonda shuwa ekisolo ng'ate okimanyi nti akalulu ka ttanuulu gwe wuwo okudala bukudazi tebalonda shuwa, baleeta omuntu agenda okuyita mu kalulu akattanuulu. Ekisolo yo gye mulonda shuwa, gwe mumanyi nti yafuna obululu 106 mu kalulu ka municipality mu 2021, kyokka nga mukimanyi nti akalulu ke mugenda mukaki ka district kattanuulu. Kyebagamba omubaka wa paalamenti agenda okukiikira abantu b'ekisolo, ye agenda kutuula mu paalamenti ndala, bano gye batatuulamu. So balinga abaga nti eyo ne bwe tutawangula ne bwe tutateekayo muntu waffe kuyita mu kalulu akattanuulu, kasita ffe tuyiseewo mu ttanuulu ne be tulina batumale. N'olwekyo olaba nga abantu balina okukkiriza aba opposition nabo nti bawanguddwako. Bo tebakkirizangako nti bawanguddwa. Nze lumu mbaddewo wano ebbanga n'ebyobufuzi bya wano mbimanyi, tebabinkase kubiyingiramu maybe nga Kanso Yusufu Nsibambi. Nze mbibaddemu, naliko mu by-elections nyingi okuva e Kasese, eyo teyali Congo, Winnie Kiiza n'agiwangula. Muzaanira Betty e Rukunjiri n'atuwangula. Muhammad Muwanga Kivumbi n'atuwangula. Eyo naliyo nga bandiployinze na musabu county bagita Budde. Ebushenyi naliyo nga bandiployinze musabu county bagiyita Nyarushanje. Ono Honorable Nsambalaika amanyiyo kuba gyawajja omukyala. Nyarushanje eyo ewa Naboth gye baali bandiployinze. By election zonna bw'oba ozijjukira awo zaatukuba. Bwe twajja mu zino ezisembyeyo ez'ekisanja kino ekiwedde okuva e Bugiri ne tugenda mu by election zonna, ne tugenda ewa Nathan Nabeeta Ejinja, ne tugenda Arua
ne tugenda luddawa eziba election zonna zatukuba electoral commission yali ya Besigye yali ya Girondo n'olwekyo bw'oba owanguddwako akalulu kamu kkiriza nti ku luno bankoze eki bampangudde ono Honorable Nsamba yayesimbako ke Kasanda mu 2011 ne bagaana omuwa ne bamugamba nti olina okujja wano ng'oliwo NRM okuwangula n'asala amagezi gonna mu 2016 n'ajjangawo NRM. Kankuwa information era 2021 kankuwa information kuba oyogera ku nze personally saagala olimbe ojja jimba ab'e Kasanda we balina okkiriza ojja jimba kubanga ebyo byenjogera gwe wabyogera nga tuziika muzeeyo ate toleka tewawuliriza kubanga leka teyawuliriza ono omusajja obadde toliiwo n'agamba Kabanda amanyi okutema ebigambo kati era naddala ng'oli 2011 sesimbawo wajja n'olaga interest sesimbawo nakoma mu primaries z'NRM bye banzibira nowegamba nti oyagala kudda independent nakoma mu primaries z'NRM gye banzibira naye yaba yesimbyeyo mwami Seruga anti kakati information naye aba yesimbyeyo manyi statement gyakoze naye nga yababa mu nominating bwana Seruga manyi statement gyakoze Kabanda agambye munasooka ne nesimbawo 2011 nenkomawo ne nesimba mu NRM kyabadde ayagala okutegeeza nti 2011 saaliwo NRM no kyembadde ntegeeza kyabadde apasinga no 2011 yajja sesimbawo yavuganye mu kamyufu ke era n'ayagala okudda nga independent ye yennyini anyumya taata we n'amugamba wano tosobola bwe twali mu kuziika olina kubeerawo NRM n'agamba kale nadda mu mutima gwe ne bwe yankubadde yali tesiwo NRM naye yali anoonya kikugamba nti saliwo NRM yali anoonya wayitira ayagala kukola lwaki kweyagala kunteeka mu saliwo NRM nedda omukulu yaliwo NRM gyenjagala okuwa yaliwo NRM twakula tuli be NRM muzeeyi wange nga we NRM nesimba mu kalulu ke NRM 2010 akalulu kaggwa seyongerayo nolinda 2016 nenzija nensimbawo mu NRM nempangula kati ayagala kukola insinuation wano NRM nenjivaamu ng'eganye okuteekawo NRM nenjivaamu kati ayagala kutegeeza abantu mbusaaliwo NRM nayitirayo buyitizi tulina mukulu Kabanda message yetuuse lwakuba apalapalanya okulaba nga ebigambo byange abijjawo naye ye byava mu ye ng'agamba nti bwe yava gye yali ava yajja n'abuuza taata we avaawa wagamba wawukulirayo n'ovaayo n'odda e Kampala bwe yakomawo n'odda mu kyalo n'obuuza taata we n'oga nti naye ddala tunaabeeranga tuwagira NRM mpaka ddi saata saamubuuza lwe nava mu NRM tuveewo tugende nga simubuuzizza manyi ono Kabanda ono yamwogeddeko atuula wano n'atema ekiboozi n'atambula nakyo bw'ati kati bw'olowooza nti ojja kulinda okiddemu enkeera puroguramu ng'eggwa nali mu kalulu ehoyima nga Sinansi Nyakato yesimbyeyo ne Harriet Busingi omuntu opposition yasembayo kuva mu Tale Center omu yali bamuyita Jeno Mugisha muntu omulala muvubuka werubagaawo kansala oba yaani wammamba bw'oyogera erinnya nditegeera mubiru nga Segirinya ali mu mmotoka ne gyali tetumanyiiyo tumulaba ku Facebook agamba nze Mr. Update ekiri ehoyima batubba batumalawo nze nga ndi ku Tale Center Segirinya takola ki taliiwo nga mu Tale Center mulimu abantu bameka Mugisha muntu ng'ali n'Asinansi Nyakato n'oyo muvubuka mubiru
era Mugisha muntu yajja ne declaration forms n'agamba batuwangudde tugende, teyakolako statement ndala yonna ega nti batubbye. Mukulu Kyagulanyi nadde e Kampala n'agamba nti batubbye obululu obutabangawo, nga ne obalangirira candidate teyaliwo. Kakati bo bano abakulu tebayinza kukkirizaako nti leero ku luno twawanguddwa. Bino bye bali mu kuwakanya nti NRM ekisolo yafunye, kuba nzija mu kyenayizeemu ekisolo yafunye ena. Bawakanyiza nti yafuna meka? NRM yafunye emitwalo 4 mu 1,400. ate NRM efunire egyo. President Museveni kubanga buli obulala babumye ani NRM bagambe baddeyo mu bululu obwaggwa obwa 2021 presidential candidate waabwe yafuna bumeka n'owe NRM yafuna bumeka n'abalyoke bagimuggyeko oba si NRM kubanga obwo bwonna nga bw'obusoma bwonna President Museveni bwe yafuna. Kati gwe bw'obeera mu ddinaayo n'obeera nga oli mu kwekaza wano ku TV bwoti bw'oyagala oggumya abantu bo, naye nga ddayo results za 2021 presidential candidate wo yafuna bumeka, olyokuba obuggyeko Museveni nti obwo si bubwe. Waliyo okulonda kubanga bwe tubanga tukyagendera ddala mu mbeera ey'okuwuddiisa abantu. Mwami nze kubanga nze nayifunyemu ekyokuyiga mu kalulu k'ekisolo era abantu bonna abagamba nti nno tewali kibiina agamba nti President Museveni manya akola atya, alina engeri gyakiyise mwami Nsamba agambye nti President Museveni yatusomesa ebyobufuzi ebyekiyaayi wano. Kati mu nuupu okufuna kaadi olina kuba muvumi okubanga ng'okolifayinga okufuna kaadi mu nuupu olina kuba nga omanyi okuwemula, olina okuba nga omanyi okuvuma, era bagamba naye Mpuuga nga tumuyisaamu bulungi gaali. ndi candidate wa NUP ndi muwemuzi, nzija mukama wange ndi muwemuzi okukuba kutuyisaamu maaso. naye oli wagambye byakiyaayi, nze saayo binasigadde ntudde wano. By the way kiba kibi nnyo President lwaki tondeka ne maliriza kuzisanze nga yekizaamu no lwaki tondeka ne maliriza nina kadi ya NUP program ene gwen ndi muvumi kuzisanze nga ekyokulabira kamuwenga ekyokulabira nali gye mu parliament nga njogera ebintu byange. Honorable Nsamba n'afubutuka wabweru n'agamba alimba, ne mubuuza mbadde njogera ku kinangamba mbadde sikitegedde naye mbadde nyina okujja ku mulamu. Era otema bugambo oli mulokolera yira ati nimba oli mulokole namusanga agamba UCDA teyina kyeyali ekoze mu constituency ye. Kati bw'ogamba otya nti nimba nga tova wange nva mubende ate uva Kasambya tuli mu region yemu UCDA tuweerezanga wamu. Kakati era singa nafuna omukisa kwolwo kyenjagala okulaba mu mukulu Kabanda kyobadde njagala okiqualifying ogambe nti mukulonda ogenda okuddako owa atakola kino na kino mukama wange tajja kwabwange nyongereko akakwatagana omukulu atunyonyola bulungi ndowooza tiyafunye mukisa kumvukulu yange nayogedde byange byekisolo ne specifically atwadde tinare y'ebifo nenveeru kwinjiri nengenda eno yakisaazi nengenda ekabaale nengenda wa kati njagala obulire kuba kulaba wagendayo ngani kubanga eyo najye wagenda iwabadde obumenyi bw'amateeka lwaki tuyamba ku poliisi neweewayo kati anti olabika tubadde tunoonya abantu abatigomyanga abantu abakuba naye ebifo byebibaddemu ebivuyo gwe waliyo bwe nali wano ono n'akola bw'ati bwe nali wano kakati lwaki toyamba ku poliisi okutereeza ebyokulonda going forward kubanga ye alina data alina data amatunulu gonna agamanyi Kayunga nali Arusha nga tuzanya mupiira ayogedde ebifo nga mwenda omanyi ekyomukisa omubi experience gyolina mu buvuyo bw'okugenda wano
nevehoyima nengendawo ngani neweeyo manyiyo nali nyina omuvubuka gwe nali mpagere bamuta Kenneth Bosa Kiyingi newange omusajja omuna naye wanga wolaga abantu bagenda bakaaba ofuuse mpawa talikaaba asinansi akaaba ani akaaba kale mukulu Kabanda kiba ekisebo kikulu tumalirize naye mmaliriza bubi kubanga walese abasajja ne bayingirira obudde bwange nga era kululu nedda nga ŋŋaana ogamba muwe bwe baleeta info nkugamba nedda ogamba muwe malaga muwe kakati omusajja wuno takimanyi nti nno nze ng'omuwagizi w'ekibiina siringa ye alinda results e Kampala nina okumakinga sure nti kandidate wange amaze okubeera delivered. Kyova olaba ebibiina bino ebirala biremererwa nti nze saayagala kubeera nga bano abaga nti olwatta omwami bwe walumanya wakolawo kibatubye ekisolo tamanyi na polling station ezi gyetulinayo tubulayo omwaka gumu tuyingire mu kalulu ate eyo yennyini gye baagala okuddamu okusaba obwa pulezidenti. Kivula ffe tulina okubeera nga twetegekera embeera yonna naye ngamaliriza kansoke malirize kano kubanga mu National Unity Platform ab'oludda oluvuganya okufunayo kaadi kizibu nnyo ng'oli decent okujjako nga oli muvumi mulungi. Nze nekyo nakikuganye ndi muvumi tojja kiŋŋaana kubanga ogambye President Museveni aleeta ebyofuzi eby'ekiyaayi nze era nakulaze eby'ekiyaayi nanti ne bino kubanga gwekozesanze ng'ekyokulabira nze mwaffe mwenaalemu namwo mulimu abatali ba kiyaayi naye kati ye wammwe nammwe olwayo ndabye akazannyo wano ndabye akazannyo ku bino obusimu bwange gwe njala nkakusindikira okalabe MP abaana bazannya obuzannyo naye bwe butuufu azze ng'obudde bunaatera okutuuka obwakalulu n'ayita ku bantu n'abatuukako n'abagamba nti mugyebale bannaaye naga nti kale naawe gyebale nti kale mumanyi nti nti nze mupi nze mupi oli gwe balonawo ebyana ne bitandika ne biga nti ekifaananyi nkisika tikijja bulukira ekisika ndaba kijja kifaananyi kyo nkisika wamma ku katuuti kuli nkujjukira ye gwe nkusise kati oluvannyuma naga nti eno yenoozi oba nebamugamba naga nti eno noozi naga nti wamma banondera mu south ekomawa ekibiina kyatandika okugabiranga abantu tickets nga ne boundaries za constituency zaabwe tebazimanyi naye ne baga nti gwe era kansonsi bambi gwe munuupu ebigambo ebyo byokozesa tebayinza kuwa kaadi bino byoyimirirawo nologamba oba mundabamu omulamwa mumpe oba nze sijja kubakolera kimuwulira mwagala ajja kubakolera kituufu gwe eri tofunayo kaadi eri olina kusigala nga otambulira ku ntoli kituufu obulimba nga maliriza fe abenaremu kyetuyize ekisolo eyo ndowooza kwe kwetereza mu kamyufu kaffe nze ng'omuntu kyenjizeemu nti tulina okwetereza mu kamyufu kaffe tulabe engeri ki gye kayinza okulondebwamu nga tukendeeza ku ba independents kubanga ne ba independents be tulina mu parliament abasinga yo bose oba bonna bava mu kamyufu k'NRM nga newali n'abo abaagenda ne basayininga memorandum of understanding ne nuupu nga Nsanja kuba naye yayita mu kamyufu k'NRM era namusangako ku NRM secretariat nga azze kwekubira nduulu nti bamubbye mu kamyufu n'abasinga obungi singa tutereeza mu kamyufu kaffe ak'NRM ne kabeera transparent
ni bano bonna ono kyagaa nti nno abantu abasinga balonda muntu weero balonda muntu naye nze wange mu kamyufu nafuna obulu 1,100 eyanzira nafuna 7 naye mukasembayo nenfuna obulu 2,600 kitegeeza n'obuli bwali buzze obuuli bwali buzze kiba kitegeeza NRM yannyongerako obululu obwali businga obwange oba otegedde NRM yannyongerako obululu 1,500 kyonoonya kwewala pulezidenti wogamba nti ono mumuwe noono waffe sikutegedde ekyabadde ekisolo pulezidenti teyakyogeddeko balimba I was there teyakyogedde president yasituse n'agamba nti wankubadde mpulidde nti waaliwo obuvuyo mu kamyufu k'NRM naye temutunuulira Kabajenyi kati nga Kabajenyi mutunuulire kati NRM ensobi zonna bwe ziba zabaddewo naye omukubadde bawagira oli bwebaddeyo ebyobufuzi ebibadde ebyemabega byenyala nkubulyeko katono ebyadeterminiza akalulu kano nti waliwo omukyalo oyo Kabajenyi yali mu palamenti ey'omunaana Salamateke najja n'amuwangula mu palamenti ey'omwenda Kabajenyi najja n'amuwangula mu palamenti ey'ekkumi Salamateke najja n'amuwangula mu y'e11 kati Kabajenyi yakomyewo abawagizi ba Salamateke ne baga nti toyinza kusikira ono olw'okuba afudde so embiranye ye ebadde ekola ki ebaddewo okuva dda era omukulu Mateke Filimon Mateke chairman we NRM y'omu ku babadde bakulembedde ate kampeyini zaani wa independent kubanga asasula ebbanja liri kati gwe kyoyagala okutegeeza nti Mateke agambye nti ono kati opposition waffe ajja kuwagira Kyagulanyi mu kalulu akajja program yali Wobote ng'alwana ne Museveni anti awagira gavumenti eri mu buyinza awagira gavumenti eri mu buyinza yali Wobote kati n'awagira Museveni yajjako ng'akutte oyo maama we y'omu ne waani ono yafa ow'e Rwanda mu helicopter Habyarimana naye ate ali ku ludda olutanaba kutegerekeka mu mbeera ezo kakati basically alinga kiryo ekiryo kinoonya ne mu bibiina mu Uganda obalaba oli natuma banaga amasanyalaze gali ku nuupu kati abannabyabufuzi abasinga biryo ngamba for now ekyo kiryo akyalimu NRM kubanga yekyali mu buyinza ekyo kiryo basically nze simukotinga nnyo nga credible leader nti ereda yasalawo he has been on the wrong side of history all along. Obote yakigomyanga abantu wano alina Obote omuntu maama wo ne taata wo Muganda yabula mu ngeri etetegerekeka ate oli eno. Those are not credible people. Balina emyaka oba respect nga ba elders notabavumirira ninze simukotinga nti Mateke people are dying here. What did he say ku Obote's regime? Mukulu Seruga nkubuuza tomanyi nga mufumbiro adduse e Busoga azze Kampala Malende bamutesaako Uganda kwekyo sebo nsonyiwa nebyoga nti ono Muganda yali wano Uganda ne bogende oli message ye oludda no oli message ye mukwate bulungi tali nti ono Muganda ajje wano no kyategeeza Malende agamba nti avudde wanaze ono kyategeeza kiri nti lwaki odduka eri n'otawambayo ebusoga waliyo ki NRM ba MPs yagamba nti bw'oba oyagala bwa president mutegeere bulungi kiyamba gwe oludda oluvuganya mu kifo ky'okwezimba bali mu kwevuma exactly lwaki onoonya w'olina gundi yalya genda n'eryo wambeyo 2026 okweza abaka be balina bajja kusiitaana abawaka bajja kuwera as long as electoral reforms weziri kakati Seruga wangi nze unfairness mu bino byonna kino kye tulina leero kye twagala okubeera nakyo ng'eggwanga this kind of elections kino kye twagala okubeera nalyo liggwanga lye twagala okubeera nalyo where tubeera wano nga nobeera nga tulaba nga kiryoke ebyobululu ne bubeera nga bwe bubeera
nze wembadde njagalira Kabanda aviireyo nga ye abali mu power abalina obuyinza. Nze siri mu bwe naba oli mu power oli mu buyinza nzimwe NRM ekyo kyali badde kizibu nnyo kwegamba twali baddaawo nga tutunulira bigondi kuba bempulidde badiscussingako wano mbwono yali mu NRM. Kakati is that an issue okubeera nti omuntu omu yali mu kibiina ekirala kati yavuddeyo yagenze mu kinze naliwo NRM navaayo kati olwo ndi wa NUP. Should that a problem? Osobola okumpita shuwa osobola okumpita shuwa olwokuba nava mu NRM wekibeerera really that was so kati because decision making luliwo wasalirawo nti NRM kyekibiina ekirungi kyali kikoze biki ebirungi kati wokiviiriddemu nga kikoze bibi. Fe tulowooza nti ebbanga lyonna ebadde ekola ebyo bwe bityo. Kakati gobeera olina otubuulira kati bw'oba otandika gwe okulwanyisa NRM n'ogivumirira gweolina kutandikira wano wootandikidde okitegeera nti Fredi njagala kutegeeza tetuyinza bigatta. Fredi bw'oba oli mubuulizi wa njiri asiri oli mubuulizi wa njiri ya Democratic Party kuyagala abantu ogiyita enjiri eyawukako kuba enjiri teyina bukakafu teyina bukyamu. bw'obanga ddala oyagala abantu begatte ku Democratic Party obajja mu bibiina birala so tosobola kuyimirira n'otandika okunenya yavuddemu NRM najja mu NUP. waliwo kye tuyita axiomatic njagala faith. kumaliriza Serugga omusajja yansangako lumu Serugga musajja mukadde njagala kumaliriza kyetuvumirira omusajja yali musajja mukadde nansanga awo naŋŋamba nti NUP muli musaayi nemutunira bwenenga musaayi gwono gwatandise ddi kati abo abantu bwe batyo bwe baleeta ebikyamu mu buli ludda be bakyamya ne gavumenti bakyamya n'oludda oluvuganya bye boogera tebiba bya mulamwa tebiba na mugongo balina kukomekebwa olina kubalaga bawagire nga bategeera butegeezi. kakati NUP kibiina kipya njagala kugamba abantu kyekibiina ekiyimiriddewo ku nkyukakyuka mu Uganda ffe tetufaayo oba wajoyininze ddi kasita omanya nti tuli mu kukola ku nkyukakyuka gye twetaaga mu Uganda. Bino obululu obutegekebwa ne buleetebwa nga bukomandingibwa magye nga baladisi beekola effujjo lyonna lye bakola bagurupu Kabanda nga bajja ne basalawo ani agenda okuwangula. This must stop in this country. Twetaaga tubeere mu ggwanga nga bwe tuba tugenze mu kalulu we mean business nga abantu abo bagenda kukozesa power yaabwe okusalawo naddala singa n'abeesimbyewo bajjira ddala ku issues ezikwatagana ku bantu abo. Tetusobola kusigala nga tutambula mu ggwanga ng'abantu babakuba miggo babayatiisatiisa babawa sabbuuni babawa muceere okusobola okukola ki kulonda. That's a wrong foundation. Webale mukamange mukulu Nsibambi. So mukulu Nsamba ebyange ebisinga bimazeeyo. Kyenjagala kugamba muto wange era mukwano gwange Kabanda nti ekibiina kye tekisuubira kukola ntegeka eteetekawo okulonda kwa mazima na bwenkanya. Unfortunately naffe ab'opposition abasinga nga bwogambye numbers abantu balowooza nti ebyobufuzi mulimu era abo bonna bemwagala okuleeta twabeera ne bambidde bano baali bato okuffe naye UID eri yakola ng'omulimu ne gurupu yaabwe bonna era obalaba bwe baba boogera balinamu kye boogera ekyenjawulo. Kakati abantu bw'ogamba ab'omuzinzi Kabanda jaga nti bw'oyogera bw'otando abantu ab'omuzinzi naddala wano mu Buganda ebyokulonda babivaamu kubanga agenda okubiisanya n'omuzzukulu oba n'omwana omuto oba omukulu whichever the age ng'ebigambo ebimuvaamu birala. Kakati awo waliwo obuzibu ate ekyo ne kigenda mu ggwanga lyonna. Kakati eno mu Western Uganda ffe FDC bwe twatuula oyo omukulu yayogeresebwa budget gye yawa nga ne mu pate mu mwaka omulamba ku akawunti sente teziberangako. Kati bwe twaga nti ekyo tekisoboka ye n'aseka naga nti ate eri bannange
balina emirundi 5 omukyala eyawanguddwa yabikulanga buutu n'agamba abantu ziweddemu obudde nga bugenda eri batulinze kati abantu nga basonda ne bajjamu obwetaano obwebiri nga buutu tebwamu ki ye nga takomplaini nga sente ze bamalamu wabula obudde eri gye balaga okutuukayo ngaenala kabina esimbye kakati mu mbeera eyo kaki kibiina ngejjudde buutu ebyo byenkubulya mazima nebanekanso kati watandika dde okukola ebintu by'abantu banna banuupu kakati basebo ebyasadolini obutambi mwate mwabulaba mpozi nga bajinga gwali gulali munnyo mu kamyufu kakati gumunnyo okay wekyeva nyirugwa munnyo byenalaba omunnyo ogaba gwaki. So I think there is a big problem. Ne President Museveni ensi eno tajagala talina kintu ne kimu ekitegerekeka oba institution kyayagala kitambule era bano bamukulu kabanda aba PLU kati Museveni mwogera abo PLU yakola ki era bwagimala PLU nadira abantu badivaiza bo bawulira besagala kwogera era kakati tunula ku TV ebintu biri mu balamuzi bano be balimu kakati eggwanga tulina ekizibu kinene nnyo ebyokusaba tebikola nabyo tebikola n'abasabisa bebatambula n'omusajja I don't even know what is going on. obuwala buto amaanyi ge balina bwe bugwa bwe bulina emizimu tebasobola kusuula bunda byabufuzi ayonoonye eggwanga nagwa kati abapasita nakutte kamera finally nga maliriza fe ekisolo tetwateekayo candidate wabula twawagira candidate bambi olw'obwagazi bwalowooza nti asobola kukola ki okukyusa ekintu kino era obwo obululu bwavuddeyo nga for opposition bungi nnyo kubanga eri eba military operation ekirala omukulembeze ono afuga nziyagala mbabuulire ebibaga nti tale sente omukulu zagamba zebagendamu naga waliwo abantu aba mugisha muntu nani lwaki district nambambiramu abantu babiri abantu beetamu ebigenda mu maaso kale mukulu njagala onakikire aba media callers banfunye bangi nnyo ate obudde ne bunyigiriza nesobola abakulu nga balina okwogera ensonga zaabwe ye president wa media callers association Katwere Burhan ku Namugongo stage agaye bwaba president Museveni ng'akoma mu 2026 kati tugenda kulonda koki nga kakiiko ke kamu amagye weegali na buli kimu nolwekyo ebyokulonda byonna n'abakulu bagamba bali mu studio nabyo tubireke tosobola bireka kubanga sebo bwobireka tetufuna mukisa kubulira na bantu baffe kiki ekigendamu ate abantu mugubeere bagumiikiriza demokrasiya n'enkyukakyuka nezimala emyaka 200 zijja kutuuka wakiri abazzukulu b'abaana balisangako ku mirembe actually bano baagala tubiveeko enkola gye bakolamu baagala tunyiibwe tubiveeko naye buli lwonoovaako eggwanga lijja kusigalawo nga weeriri ekyebuuzibwa foundation ki yonooba ogiwadde olina okusigala ng'otegeeza paka katonda lwali tutuusako ne Napoleon yafugako senga abafalansa abo n'abalala tebabatamira senga Germany ne France efaanananga bwe mukulumbidde tumalirize sebo mudakikanga 2 era nange nze nkyakusooka okutuusa okusaasira kwange eri banna nkyukakyuka bannanga basimbyewo eri ekirungi nti era twayongedde okutegeera nga tukozesa okusimbawo kwabwe ffe nga dipite twasimbyewo ffe tetuyinza kukuba luta lusinga amagulu gaffe buwanvu osobola okugjamu ekigwo ojolaba akaana akato nga kagala okubuuka okusinga amagulu gaako obuwanvu bwago kyendowooza nti kikolwa kya gavumenti ekitutuusizza ffe ng'ebibiina by'obufuzi okubeera ebinafu nti tetusobola ebifo ebimu nabituukamu eyo ebadde enkola yaayo era yo buli lweraba ebitutuuseeko eyongera okutegeera kakati nti ku byeyagala okukola ekyo ekituukiriza ng'etiikinga ekyenjawulo ekirimu ekyo nti olw'okuba ebibiina by'obufuzi byafa eddoboozi eryagala gavumenti eveeko lyo terifa
ebbanga lyonna lijja likyuka nga ligoberera oyo alabikanga yakutta omumuli gwalyo, lirabikira mu bifo bingi ate ne mu gavumenti mwennyini litera okulabikiramu. Oba oli awo tulifuna omukisa nga Kenya gwe yafuna nti eryalabikira mu gavumenti lyakwata ekkubo ne likkomawo ne lyegatta ku ludda oluvuganya olutuufu. Twabulako katono okugufuna, twabulako katono eddoboozi erivuganya okuvira ddala mu nju y'omukulembeze, twabulako katono. Abamu tebaagala kukkiriza, naye nze nina okukkiriza nti kyali kisoboka. Naye ebbanga lijja kutuuka kisoboke. N'olwekyo abatuwuliriza saagala nnyo mubeere mutandike kulwala puleesa nga balangirira ebivudde mu kulonda, nga muwulira erinnya lye baali basomyeko ku bwa pulezidenti era lye basoma. Naye mwetegereze nnyo enkola yaffe nga tutandika okubabulira ekyokukola. Abooluganda bannange, nze kyembasaba, simanyi nange Katonda yamanyi okukola ebintu bye. Nga bwe yazuukiza Yezu mu nnaku 3, lwali kikola ne twegatta, ajja kuba akoze ekintu eky'omugaso. Tulirowooza nti obukulu obuviira ddala eri Katonda butandise okuvaayo. Ebbanga lye tunamala nga tetunabakwataganira wamu, kubanga ebbanga lye tumala tuli mu kwepima bwepimi. Ffenna tugamba kino kye kisinga ku kiri obunene, bano be basinga kuba n'obungi, bano era obawulira nga beepima. Tulinga abambuti ababiri, naye nga omu agamba yasinga ku munno obuwanvu, naye nga bonna bampi. So bwe tuna Katonda bw'anaatuyamba ne tukwatagana, ate ne tutandika n'okulowooza nti buli kirowoozo kya muntu kisobola okubeera ekirowoozo, naddala ng'okiwuliriza, tujja kugenda wala. Omanyi bagamba nga mmaliriza nti omulalu bw'akugamba nti laba omusota, gwe togaana kutunulayo olw'okuba mulalu. Asobola okuba we yaligwire gwe yaleka agutegedde ng'agumanyi bulungi. Kati Fred, njagala kubuuza kamu katono. Okwegatta kuno kusoboka kutya ng'ate be mulowooza nti mwogera olulimi lwe lumu mubasula eri mu ddiiro ly'ono gwe mulwanyisa? Kisoboka kitya? Kisinziira kati ensonga ebeegassa, ekyo kisobola okuba ekimu ku byo. Mukulumbidde nja kakasa nti tujja kuteekateeka puroguramu okugatta ebibiina bisobole okwegatta, bisobole okubaako kibirowoozaako ekitambuza eggwanga mu maaso. Producer wange ali wano abiwuliriza, kijja kutwala si kyangu naye era kisoboka. Yes. Kubanga ekyamazima kyali kibaddewo mu mawanga amalala gatufaanana. Naye mu mawanga ago amalala babeera ku issues. N'olwekyo kisoboka. Amawanga ago naye kati wano tuyina kati awo nga tuzigendako wano wewemalira budde okulowooza nti si kyangu naye kisoboka. Mukama wange njagala mukulu Kabanda otuwumbire puroguramu eno. Naye nebaza mu kyato tindimu eba topista we Mubende ne Katerega osinzidde Hoima. Meseji zammwe zisomye kati olw'ensonga zibadde nzizaayo kuzitandika puroguramu bupya ng'ategenda kuggwa. Mukulu nga tumaliriza. Nsebo neyanzeege kanso agambye nti tulina okuba nga twegatta. Oli naga nti naye twegatta tutya ate nga abamu basula mu kisenge. Nze lumu nawulirako kanso ate ono yava mu kisenge Yusufu alabika bwekifuluma nakifulumira ddala naye nawulirako kanso Yusufu Nsibambi lwe bakwata Besigye yali forced okwogera ne president ateebwe. Museveni yali ayagala agende Dr. Besigye basobole okukkiriza kuleeta wano Kyogamu. Yes. Si Besigye nti yasaba. No, si gavumenti ino Besigye yasaba President Museveni bateese. Ngambye nti President Museveni yasaba okwogerezeganya naawe okonvinsinga Besigye
kyembadde kijjukira oba kyekyakyogamu oba kyekyaki Justice Ogola yagenda mu kkomera n'atutwalayo nze gwe balekawo ku bantu abasatu Winnie n'Enjuba ne Besigye era Besigye bye baali baproposinga n'abigaana. kakati pulezidenti w'eggwanga bw'aba atuuka okukompromisinga nakkiriza ateese okutuuka ye ku kyayagala ate gwe ayagala obuyinza naye nga yabulina amaze okukakkana abeeko kyafuna ate gwe atanaba wadde okubukola ki okubukwata naye okyaguguba ogamba nedda tetukkiriza naye nga era bw'omanyi nti nno ebyobufuzi bya wano byakirwanire ng'omuntu yayina kyafunamu ku bano bonna nze njagala kuba challenginga nayogera wano ku TV omuntu gwe mpagira kuba pulezidenti naŋŋamba nti toddamu kwesimbawo kasambye bagenda kunziba akalulu e Karamoja jangu okanno okankuumire mbivaako ebyeri ne ku bano tewali asobola kikola wagamba nekyogera ku TV emu ne wano nkiddamu kubanga gwe bano baga nti tulina okwetabako mu kalulu tetuyinza kukavaamu era bano batusindiikiriza tukaveemu olw'okubanga bafunawo obufu obwabamemba wa palamenti naye singa si ekyo nga si bufo bwabamemba wa palamenti kubanga which one is bigger kwata kiri mugabane gavumenti yammwe naye tebayinzaga nti no tukisule ate gwe ekibi ng'oli yalonda n'abagenda okukulangirira gwe lwaki oba tukizira kizirire ddala bano batwale ekintu baswale nakyo mukituzirirewo nale bonsamba anti ekyo kyemwagala era nti nekasanda ozire kakati ekyo kyemwagala kyetugambye ekyo nakyo gwe tofayo lifeeri kubanga tetusobola kugamba ekyo kyoyogera mwagala ebyobufuzi ebyodemokurasiya agwerewo ddala anti ffe mutulabise nga bwe mukola ki wamma bano balina ekigambo kyabwe kyebayita okulabisa ffe tulina naye wamaliriza tetulina okulwanirira ensi eno omukulu yamaliriza puroguramu munange genda kunema bw'otandika okwogera ebigambo ebitali ku nsi biri kubanga nze wamma bano balina ekigambo nze kyesaaleeta bakiyita okulabisa baagala kutulabisa owa kamera gikwate omwana oyo buli kimu kyagenda okukola gwe mulabise mwe mutulabise nti mu nsi yonna tulabike bubi era temulabika bulungi anti kati ffe engeri gye tutalabika bulungi 60% ne bino ebifo byemuliramu bitulekere ewo tuteekeyo NRM kati ffe tuwononekere ddala tuggwewo nga Rwanda naye kyolooza abakuuliza bakitegedde kyoyogera nze sifaayo oba bakitegeera nze kyange opiniyoni yange kubanga wamma babakulu ekyo tekyogerwa muntu olabewo emitiyano wakati waliva mu constituency ki municipality bagitulekere batuggyeko bano abawovolo tufune omuntu ffe tumuteekeyo ng'ali DC akitegeeza kulabisa tewamutegeera anti saamutegeera tebakinyonyola bulungi bajje batuleetere